Ebikyali ebipya mu Uganda era nga zisinga kudda mu bitundu ebibeeramu obunnyogovu. Abantu b'e Kasese wamu ne Kabaale be basinga okulima apple zino olw'embeera y'obudde ey'obunnyogovu nga bava ku nsozi mpanvu ze balina. Omukwanyaganya wa Operation Wealth Creation e Kasese, Lieutenant Colonel Muhogo Barnabas, mu disitulikiti e Kasese agamba nti gavumenti yandiyambye abalimi ba apple nabo basobole okwekulaakulanya. We have the right environment. Because when I take you to Lugendabara, which is always hot, when you look at my apples, at least you will give me some appreciation that in that dry area, the apple has come out. Which means once one is concentrating, we shall have apples in Kasese. Bino Muhogo abyogedde atongoza ekibiina ky'abalimi ba apple ki Kasese Apple Growers Organization. Ekibiina kino kivujjirwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga kigattiramu abalimi okuva mu disitulikiti zonna ezikola ebitundu bya Rwenzururu okuli Kasese, Bundibujjo n'endala. Muhogo ategeezezza nti olw'okuba ebikozesebwa byonna biva mu gavumenti ez'ebitundu basaana okwenyigira mu nteekateeka eno bateekewo ekkolero lino. And that is going to put there an industry. This is where the raw materials will come from. So I would request that at the national level, Kasese, we need millions and millions of seedlings of apple. We don't need hundreds, millions. Because our people want money. When they see where money comes from, they all rush there. Ssentebe w'abalimi ba apple akubiriza abantu bonna okwenyigira mu kulima apple zino kubanga abalimi abatandika edda bali mu magoba. The apple orchard is around 6 years. 6 years. So now, when I inquired from him, from the calculations he gave, the previous season he had got 13.7 million cash at home. Reverend Father Modesto Kasanyuko ng'ono yali mulimi w'amatooke wabula mu kiseera kino kati yettanira nnyo okulima apples agamba nti abatannaba kuzettanira basubwa kinene. I feel happy that in the near future people will have a good income in their family. This is my prayer first, and then later they will be able to offer very well in the church also. Flavian Nkuze ne Wilson Kule, BBS Telefina.